Mu kiro ekyakeesa olwanga 16 January ab'ebyokwerinda bazingako amaka g'omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi ne batandika okusindirira amasasi mu nnyumba ye. Eno abantu 10 be bateeberezebwa okuba nga baafiira mu bulumbaganyi buno newankubadde abakuumaddembe bakakasaako abantu 7. Oluvannyuma omubaka Muwanga Kivumbi yakwatibwa era n'aggulwako emisango egyekuusa ku butujjo nga mu kaseera kano ali ku alimanda mu kkomera ekitalya. Okuva lwe yakwatibwa waliwo ebibuuzo ebitaggwa lwaki bo abeenyigira mu ttemu lino teboogerwangako so nga n'abafamire z'abagenzi tebafunanga bwenkanya. Kati olwaleero wabadde asembeza abagenyi mu maka ge Kibuli oluvannyuma lw'okusala Idi, ensonga eno ebadde ku mwanjo mu bubaka bw'omulangira Sheikh Kassim Nakibinge. Ono agamba nti ne gye buli kati abaafiirwa abantu baabwe tebafunanga bwenkanya. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo nti ababa batuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku mulangira ekyokukwata Muwanga Kivumbi kyandirowoozesa abantu nti ono yali ssaddaaka eri abantu abamu be bagezaako okubikkirira. Kutya nti abantu bajja kulowooza nti bano Muwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda. Wano wasinzidde n'asabasaba wabi wa gavumenti okuwaliriza poliisi okukola okunoonyereza okumala eri bonna abali emabega w'okuttibwa kw'abantu bano. DPP abuulirize nti ebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mmundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement ki kye baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Mbuga era alaajanidde omukulembeze w'eggwanga okutaba abasibe bonna abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Agamba nti bangi ku baakwatibwa fayiro z'emisango gyabwe tezitambula kati okumala ebbanga. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawuliriza babutunulemu emisango gino gibe nga gitambula. Kye tusaba kiri kimu tibaba balina emisango mubalamule mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe gibanga emisango gyafuumuuka tubasaba busabi mubasonyiwe badde eka ensi yaffe efune emirembe ffenna tugyeyagaliremu. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago akozesezza omukisa guno n'asibula omulangira mu butongole nga Lord Mayor wa Kampala. Akubidde yamuddidde mbigere omulanga obutekkiriranya ku nsonga ezinyigiriza abantu. Nti olw'essanyu eringi olw'obuweereza bwe mbaddemu emyaka 15 n'obuweereza bwonna nti nsobodde okulwanirira obwenkanya mu kibuga Kampala. Nsobodde okubaako ettaffaali lyenteekawo. Nja kusaba bonna abagenda mu maaso n'okuweereza ekibuga emiranga mingi mugikwate amataba gagedde okutwala abantu gayingidde mu maduuka g'abantu abasuubuzi balaajana olw'embeera eno eriwo ey'okuba nti emyala gizannyiddwako abasuubuzi mu butale wino bakaaba ekatwemulire gikutte bano batembeyi. Tusaba ensonga ezo nazo zikwatibweko. Ekijjulo kino kyetabiddwako bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo, baminisita ab'enjawulo kw'ossa abaddu ba Allah abatali bamu.